nkugambye Phoebe n'Enzola tebajja kuwangaala ekyo kijja kunze mbuza lwaki tulakalira maloku w'ensonga lwaki tebajja kuwangaala ate nze nabirabirawo dda jjukira nze nengerera wala ate njogera mazima gokka sirimba oba nkyawa nonkyawa oba njagala nonjagala sirina buzibu okitegeera. Number 1 njagala weetegereza ensonga z'abafibi bano okuva lwe beeraba ne bejjayo mu kamera ebintu byabwe bya sipiidi mwana gwe ebintu byabwe bya sipiidi basooka ne beetwala mu kyaki awo tugamba babasabyeko bonna oba kiki bavudde mu kyaki meeting simanya kati kukyala kati baabo kwanjula sipiidi balinga balina gye balaga and remember omuzungu yagamba is a come is a go and ekijja amangu mama omukazi avuze sipiidi omusajja ate nyongera okujjukiza Phoebe si ye yayanjudde oli omulenzi Nzora ye yayanjudde Phoebe lwansonga Nzora bawasa muwase ogwo omukolo tekuliko yadde ekikumi kya Nzora ne Phoebe yennyini olaba naye yennyini alinga ayinaayinamu obusente bwajja ku TV gyakolerako era olaba bwakubaatiza bubaatiza okitegeera olaba nti tenti byonna bamwadde byabwerere service provider bemmere babwerere omuyimbi wabwerere yazze ba tiktok tebaba wadde yadde transport yadde facilitation. Oh my god banange nze kino sikirabangako ng'ovaayo ntendera omukolo gwa Phoebe sebo nga mujja ne mu inbox yange ne mu comment section oli mulogo simanyanga ennugulu kubanga tebakuyisa wait a minute obadde okimanyi nti naye emmere ennyininyini gye bafumbye tebyawoomye ebintu tebyawoomye bannange mmere teyawoomye emmere yabadde yakulwanira nga omanyi ebyowerere we bibeera nze owembeera sigenze ku mukulu nsooka nenoonyereza olugambo olutuufu diko bangambye yabadde on point awo yafunyewo credit make up on point yafunyewo credit engoye za Glosity Saloon bannange zabadde on point aba Glosity Saloon bamukozeko bulungi nnyo make up ne bamuwa bulungi wigs ennungi aba Glosity bannange mwebale nnyo mwebale ddala mwakikoze awo wonna siime naye ensonga z'emmere emmere eswaza omukolo emmere yekola omukolo bannange ekintu ekyo temukibuusa mu maaso ate naawe yagambye musimaya nanyiza sisobola kunyiiga lwansonga ez'emmere ze bagabagaba ku mikolo nze neefumbira emmere tamanyi na ya Serena etamanyi na ya Sheraton nenjirya nembwebwena nenzikuta bulungi nnyo nga nnyonjo emmere y'okukwanjula gwogimanyi emmere y'egyo emikolo kwanjula simanya ku kyalo ogimanyi omanyi okwetala okubeera mu kiyungu omanyi be bateeka mu mpombo omanyi be bayiwa mu supu w'abana abazze muleme kwegomba bagole bano omanyi ebintu bye basalirasaliramu walonda mikolo emeka gye walondabeko nga ngendako nze sefuko nga ndi mmere okukyennalaba tonyumiza mandazi ndina happy okubanga emikolo egyo gyatuusewo nga sina nakyemmanyi kubanga bandineesibyeko okujja ate nenzikomekereza nga nkemeddwa nga ndidde ku mmere yaabwe ate kyesitera kukola kubanga nze sirya kuzibwa sirya mukyalo newenva waka siryalya naddala ebyo simanyanga emmere y'emikolo simanya emmere y'okufa simanyanga emmere ebyo gye bakuweera n'obutwa abantu nga bagaba obutwa akulaba nga wamukolera vidiyo nalaba nga ozze ku mukolo gwe nakikutuusa akoleko oti mugamba nti mulokole mukwano balokole ate kansirika ekyo nyinza okyogera ne mugamba nalumbi abalokole naye ng'ate abalokole bangi ababi n'abalungi era osanga oli nga okulokoka aba yasooka kuzza misango bikolobero nayonoona nawulira nga yemaze eggoga nalyoka alokoka which is okay naye nze Dr. Sefco temuddamu kunteramu message ezimbunanyiize tebampise bwe babeera ku mikolo gyabwe nze kati Sefco nyigira omukolo ogutali gwange nfuniremuwa I mean bagenda zaala baana baabwe bagenda sula babiri beewoomirwe beegire kati balina mu bifuba byabwe babiri nammwe abagenzeyo temuli nabo I mean siraba nsonga lwaki nyiga nga tebampise naawe ate nze nyongera okujjukiza bampita ku mikolo mingi just nondamu nsosola ate ne bwe nzija ku mukolo gwo nga nkuyambye okujja still I don't eat that's me mwebye mulabanga ebikulu ffe siffe ebikulu kunze kati nga nze Dr. Sefco wompita ku mukolo gwo you make sure that you have my facilitation you have my transport because I'm not going to come by foot you already know I drive myself you have to make sure that you have my upkeep
kubanga wembande se minimu jange, making sure you're going to compensate. Make sure that you have my little budget. You don't just call me for because you're going to call people who are going to eat Namiro. If you're looking for people who are going to eat your food, better call Namiro.